okitegeera kati nkulaga bunafu bwe tulina ofuna bulungi. National Unity Platform, it's between the party and Mpuuga. Okitegeera Nuupu eri wakati olutalo oluli wakati waayo na Mpuuga kati si wakati waabwe na Museveni. Bye tuwulira kati we lukyali tetunatuuka ku lwa Museveni era byonna byowulira bano bawanda muliro bano basenyonyi bagamba ono layikirwa luli awo lwa bitaano Kagabo lutufudde bize okuba we bagamba mbu bagenda kuwandiisa gundi bagenda kwenoloolinga registra manya registra yaabwe abantu batandika okwewandiisa tetumanyi nawe byakoma ofuna bulungi ebyampuuga ne bijja waawo kumpi mwaka mulamba tuli mu Mpuuga. Okitegeera ono ataddeko ne Fangoni Mpuuga Fangoni biki ebyo bye tulimu ofuna bulungi na kumanya ani alina kuziika gundi ani atalina kuziika tusigaze omwaka gumu. Bano abasajja bali mu ku updatinga registra yaabwe bagambye balina abantu obukadde 18 abewandiisiza ku kaadi z'ennamu ekitegeeza balina batandikira ku obukadde 18 ofuna bulungi bo bavayo ne bagamba mu registra yaabwe balina abantu obukadde 18 be bewandiisiza ng'ab'NRM. Logically mu byobufuzi kitegeeza tugenda mu kalulu nga batandikidde ku millions 18. Okitegeera twagala okumanya Nuupu we yagenda okuwandiisa abalonzi baayo oba bamemba baayo bawandiisa abalonzi bameka ng'oggyeko obululu emiliyoni 3 ze twafuna mu kalulu akawedde nfuna bulungi oli alina 18 olina miliyoni 3. Okitegeera so bwe wagenda okuwandiisa abalonzi bo wawandiisa bameka eyo registra mwabikomyawo mwakoma ku flood mwakoma kulaga mbu registra yeeno tetumanyi na gye byakoma. Okitegeera nti essaawa zino ng'oggyeko bano abali mu ku-updatinga sisitimu zaabwe ne registra era abategesi b'akalulu gye balimu kibiina ki ekirina political activity egenda maaso nga yeekuusa ono agambye okulonda kw'abavubuka kwa next month abantu bali Dubai ne Kapere balya kyennyanja. No, like we are not attacking, we are reasoning out. Ofuna bulungi era gwe abirabira yakoma okwetaba mu byobufuzi nga mulonda Messi ku ssomero bino sooka obireke. Ofuna bulungi political activities ki ezigenda maaso mu bibiina ng'oggyeko NRM eri okutegeka akadulu eri okutegeka registra eya national n'eyaayo yennyini. Bali ku kyalo bawandiika buli omu oba oli wa pati oba toli wa pati osanga n'otaba wa famire osanga bakuwandiisizza ddamu NRM. Okitegeera weekanga bakutadde mu registra yaabwe ng'oli wa NRM osanga weewandiisizza dda bakuwandiisizza ku lwabwe. Okitegeera kati ogenda kaayana otya mbu bakubbye akalungu omusajja akugambye bwe nagenda owandiisa abawagizi bange nawandiisa obukadde 18. Okitegeera gwe bakubuuze mu pate mu FDC mulina ba members mmeka okusinziira ku register zammwe eza FDC oba eza Nuupu owandiisa ba members bameka ye mu population mu national registra abalonzi bali bameka. Okitegeera afuta oluveeyo ng'owestinga time mbu otwala musango mu kooti ku ground ziki. Okitegeera so tutunuulire Ibula soka we muting gena mas mu bafuddeyo mulimu abantu abaali ab'ensa mu byobufuzi nfuna bulungi naye ate mmwe bennyini nnyini lwakuba baluzinze credibility nfuna bulungi nga Honorable Mathias Mpuuga ofuna bulungi wali osobola omuparedinga ofuna bulungi
teriyo wenaalemu yali amukubye kikibiina kye kyennyini kyekimukubiyemu ebituli era ne kimulaga abantu oyo takyalina makulu ofuna bulungi gumanye abantu ababyemu enaalemu abakyayinaayina kwaye politics atambula wanjawulo meeyo ojja kujja obbe ng'oli minisita ofuna bulungi naye Museveni akutunulire ng'olina abalonzi 200 oba olina abalonzi 600 nga wabagoba abaakunyiiziza tuba tugeze oli musoga nga waggobera abasoga bonna ova mu busoga amanyi nti ono wemmugobera agenda n'abantu ab'ebusoga region egenda kufa politics bw'atambula okitegeera kyobulaba omusajja omu yagamba where reasoning stops is where politics starts like okutegeera weekukoma politics watandikira bya logic si byakutegeera nnyo mu kuwumbawumba katono nnyo Kanso Bali nzirukeke w'omulangira olwaleero kyogezaako okutegeeza nti ku biriwo byonna n'abeevuddeyo okuleka nga bazze ne pulaani endala ekya Museveni mu kalulu akajja akatatyaweza na mwaka ebyokumujja mu ntebe biyinza okuba tebiriiwo nkugambye ekibiina ekyaddirira NRM kyafuna obululu 3 miliyoni yakugambye yakawandiisa abalonzi be obukadde 18 kati gwoligenda mu kalulu okoleyo ki omulangira wejje mu mute katono nnyo naawe tufune ku ndowooza omulangira mwena ndaba muli balangira waliwo omulangira ono omulangira Loren yesebo meya gyebaleko ssebo kale taata naawe gyebaleko ssebo ebale kuweereza webale kusiima wattu ensonga eyo gyogeddeko giteesaako bwe nti tukkirize tugaane nti obudde bwe tulimu ebintu bye tubala omusajja ebintu yabibaladde emyaka 2 mu maaso waliwo ebintu omuntu kyayinza okukola n'ogamba gundi kamuleke akole kyayagala kamuleke omuntu bw'akuba ekikonde nawe olaba nti akusinza amaanyi olina omuntu anaakula byayagala akubye akuyiseeko kati kkiriza wanika omuntu bw'ajjawo ekkomo ku bisanja n'ajjawo egirimiti ogenda musinga muki genda mu maaso olaba abantu abasinga balowooza nti osobola okukeera ku makya n'okwata akalulu n'omujja mu ntebe tekisoboka ekisooka mu Uganda yonna okugyetoloola mu bantu bonna abaliwo tewali amwekana magezi nga tuvudde mu by'okusaaga mugezi okusinga bamwetoolodde mugezi okusinga bamwetoolodde onoonyeza abagezi mu ggwanga Uganda bakyakubuza okuleka oyo yekka obudde buno abasingako okusinziira ku byakola bwe tubanga twasomanga nga mwina disitulikiti 56 ne wayitawo emyaka 5 okugyetoloola nga ziri 10+ ng'anoonya ababaka abanaasobola okuggyawo egirimiti mu maaso ng'olowooza agaziya ng'olowooza alina kyakola kumbe ye abala abanaayisawo ebiteeso by'emu maaso yabibaladde emyaka 2 emabega gw'oli kati kati emyaka 2 yabala mu myaka giri 2 emabega kati bye tulimu byali mu kukola naye nga akibala myaka 2 emabega ayoza booza bigenda mu maaso ate ffe tulowooza byawa zaali 56 we ziri awo n'amanya nti egirimiti eno n'agikola ntya kansooka enzikutulemu wano bawere asobole okufuna abaana wa akasente abawera bayiseewo byayagala
gwe kikyolowooza mbu n'osobola okgenda mu kalulu okakuba akapapula omuggyemu. Ekyokulabirako ki kino mmeeya ebisanja bye tubaddemu emabega ku mulembe gwa Besigye wabadde tewasobola kuwera mwaka nga tewali kacankano kali mu kibuga muno oba amasasi nga tegavuzeeko ku mulembe gwa Besigye waakiri nga Besigye ajja kuleeta emmotoka agiteeke mu kibuga agiremezeewo abantu beekalakaasi naye kati okimanyi emirembe mingi tonalawo osuubira nti walina akagenda okubaawo konna. Kyogezaako tegeeza nti obujagalalo bwa Besigye bwe yatondangawo bulina kye bwateekangawo opposition ya Besigye yali y'amaanyi nnyo ku ya Bobi Wine kikyogezaako tegeeza. Opposition ya Besigye yali y'amaanyi lwa nsonga buli omuntu yabeeranga n'essuubi kubanga ebiba bikuzaamu essuubi nti obudde bwonna wayinza okubaawo ekyenjawulo. Kitegeeza naye kati tewali kabonero konna kalaga nti waliwo okuvuganya kuliwa tulinza kalulu kubanga luli wabeerangako n'essuubi waakiri. Kati kansa alina kyagambye awo n'agamba mbu NRM ekyali amaanyi bino ebisala si bya NRM kubanga abantu bangi abali mu NRM nga tebawagira na NRM yonna nga bayagala Museveni yekka ng'omuntu. Kati akawulu akawedde twalondanga naye ng'osobola okulonda wa NRM omubaka kansala n'olonda bwa FDC pulezidenti n'olonda wa Nuupu tebikyali luli nga bya bibiina nti omuntu alina ekibiina kye kubanga bodda ku gulawundi osangayo ng'ekibiina ekisinga ku gulawundi kirala nga Nuupu ku gulawundi yesinga. Naye ate eri abasajja balina amaanyi balina ssente kati omulangira ng'owumbawumba katono nnyo waliwo bikyankalanirawa opposition ku ground nga y'amaanyi naye mu results ezandibadde zituyamba okusinga omuli ba councillors omuli ba chairman b'amadistrict omuli ba woman MP omuli obukiiko bw'abavubuka ba MP b'abavubuka omuli kwegamba lwaki ku ground tuli w'amaanyi nga mu bibala bino ebyandibadde eby'enkizo tetulina we tulabikira mu opposition. Anti kati obuzibu bwe buva ku kintu ekyo nti omuntu aba akusinze byonna tokyalina kyosobola kumusinga kubanga yasimba emirandira omuti ne gukula tokyasobola kutemako matabi. Nti kati mu nsonga ekituufu kiri nti yatusinga tewali kigenda kukyusibwa budde buno tukkirize tugaane okujjako abantu yagadde kukyamuukiriza abantu yagadde tukakasa 2026 Museveni alabika akyaliko tewali ssuubi yafuna pulezidenti mulala 2026 gwe mu kulaba okwo gwe mu mutima gw'okiwulira nti asobola okgenda tekisoboka. Ago ge bayita okootakoota mu lumonde n'okugezaako nti omuntu oba n'essuubi naye nga tewali. Kale kubanga waliwo omuntu ayinza okugamba mbu sente z'omusajja osinza zirya mpaayo omuntu omu gw'asobola okuyita n'agaana. Kyogamba tewali basobola kugaana sente za Museveni tewali basobola kuyita ne bagaana. Bw'ogaana mu bulungi akukima mu bubi tewali asobola kugaana baabo banyumyamu mboozi. Kaddemu tewali asobola kugaana bw'ogaana mu bulungi asobola okukima mu bubi kubanga buli kimu yakirina gwe manya nti bonna baba banyumya mboozi. Kale tweyanza nnyo tweyanzege omulangira naawe wejje mu myoti akazindarukako program ya Barometer Kasa Meme mulangira Martin akazindarukako. Mukama wange meya nkulamusiza ku nyota nange bwenti nkulamusa sebo. Webale nnyo program nga zino ez'omulamwa ezongera ku ggwanga
Yamina sebo. Nenkubadde nga sometimes ati abantu abasinga bobano n'abantu bati abalizoninga nga bakanso bayinza okulowooza nti olede twagira nkyukakyuka oli wa NRM. Bw'obeera n'abantu abali manyiche ono nagobawo bano bawololo linga kino twagala debate barometa kasa mmeme twagitadde wano ku online yaffe. Butereevu nnyo. Buli muntu avisioninge, buli muntu oyogere kyolaba, Uganda ogirabawa biri bitya mweyabye. Twasembayo okwogera nze naawe it was ndoza bangali second ndoza nga wiki nambo ba weeks 2 ndoza ekusaiginya ngatakamba ku muzika. Nirabira okuyisa wakantu kano Meya oli musajja wavunanyizibwa nnyo ate Meya oli musajja nakulamu egundi eyo naawe manyi onalebo segiri nyowe yali musajja nga wa mifumbi ate nga musajja alemerako. Meya ekintu ekyo nkikulaba mu Meya. Meya simanyi lwaki naye Meya ndabanga oyina ekifo ky'osobola Meya okufunza nawe n'ofuuka omusajja ow'omutawaana mu Uganda awo. Meya ekyamazima nze nkugoberera naye ekyamazima Meya vamu ebintu so byolimu. Just kabadde kalowoozo kange Meya nze nkulaba Meya ekyamazima nkulaba wantu w'amaanyi simanyi lwaki. Avida there's mulagi. Kumulamwa. Meya. Kumulamwa. Meya mukama atusaasire bannange. Mukama atusaasire era mukama yayinza okutuyamba nga bannayuganda. Bannange ngenda kaddamu. Ffenna bannayuganda okutandikira ddala ku Mwami Museveni. Ffenna twetaaga change. Ne Museveni nga mumutwalidde. Ffenna bannayuganda twetaaga change. Naye ekyamazima kati nga abaluddewo endwala ku byobufuzi ebiweddeko emabega bw'otunuulira ebyobufuzi by'essaawa zino walayuka ab'amaziga. Walayuka ab'amaziga muganda wange. N'ogamba naye tuli ku kiwano bannange. Kati kansonga wakyogedde. Kansa agambye nti ekyamazima kati ng'ekimu ekyo tutunulidde kya Nuupu. Babivaako dda bali ku Fangoni bali ku gundi ku Mathias Mpuuga. Fangoni na Mathias Mpuuga kati gwe mulamwa kyogezaako tege gwe mulamwa oshegera abo n'obateekaawo kyokka ate nga betulinamu essuubi. Betulinamu essuubi naye bali ku munnaabwe bali ku Mpuuga. Museveni ali ate baneka mbabuulire Museveni tafunanko dembe ne ku president wange Besigye we yabeerangawo teyeebakanga. Essaawa zino Museveni ndoza analobanga essaawa zino ndoza alina mu Amerika awumudde namwe awujjadde. Ogamba nti kati Museveni afuna kutulo yeebaka. Anyumiza gwakoowa. Alina emirembe mingi. Ani amutaddeko akazito. Tisa amutaddeko pressure. Anyway, Meya. Abaana b'ekisinde nga b'amaanyi kuno kuyinta. Nga tuli b'amaanyi. Meya kankwanguyizeeko. Kano Meya wagamba program eno yakozesa bwongo. Banne abatuwuliriza kambawo akantu kano. Tulina ababaka ba parliament siwe kiri? Obadde okimanyi nti ababaka ba parliament aba Nuupu bali ku bunkenke ababaka ba NRM bo bali eri bali mu relax. Kankuwa example. Alani Sewanyana. Already teyebaka essaawa zino already bamuteekako omuntu. Sokoleke. Kakadde mulungi baleketaga nti ababaka opposition ate bo bali ku bunkenke nnyo okusinga nnyo ngina bakuwa. Gamba ababaka ba NRM bo bali mirembe naye nga tekikwewuunyisa ababaka ba NRM be bantu badde tebeebaka ne tugamba nti wa NRM tulina okusimbawo omuntu wa Nuupu.
agenda naye saawa zino akulage Erias Lukwago wali ali mu katu kubanga gundi ono ani meya gundi oyo bali mwezo amutwala kaguddeyo Kaziwe Bashiri Mbazira yera na kyakoze ne wa nupu tukate wa nupu ne baga mujja abanupu baga mujjayo ushegira aya ni sewa nyana why that today gundi ono segona tukamu jukira ababaka tuli bitanu something mpuga ina lembo abanupu tulikonza abaka nga 5 mbameka mubabo tukante abaka batunu betuyina tukante nembano yabe tuevuganya bana abanja ba NRM tubalese omulangira ekyo si kye kituufu ekino kolebwa anti tuli mu kusensitizinga tetwagala balya mu lumene mu luzise betuli mu kugoba mu kituufu gye tuliko nate bana ba NRM tubawadde emirembe gwe mbuyo wa NRM ali kubunkenke nti wa NRM gundi abanupu bamutaddeko omusajja atateba na opposition already atebe tuongerako abafi abali kukadi esawa zino neko tuleseyo gundi ono ani omusajja ono wegundi ono omusajja wange wamanye nyakole nnyo ono gundi ono mwami aji ono wegundi oweyogerere oyo ani wa FDC gundi ono Semuju nganda asajja abamanyi nabo babataddeko abasajja ate nga bali mu opposition tunonya namba mu parliament ate namba gye bakuba kyogezaako tegeeza nti FDC we yandibadde owanupu teyanditaddewo muntu ate abaka bangi nnyo tufunzafunza ku namba Semuju nganda muleke genda wali wa NRM because tunonya namba mu parliament munaye namba tekyakola fe twagala pure twagala konko kambayo kana akamagezi akalala era nga bwowumba tuddeko wa federal then tudde wa okulonda okuwedde mmea nekano kakulu nno okulonda okuwedde abanuupu basimbawo ababaka 180 plus mmea ketegereze twasimbawo ababaka 180 plus 180 plus kyokka ababaka ba parliament bali mu bitano plus sokoleke fe twasimbawo 100 meka bonna ababaka ba nuupu bali 180 plus nenga ababaka bali bitano abirimu plus bali bitano nga n'ababaka bonna newe bandiseewo awo 180 newe bandiseewo tebandikoze wadde afu y'abaki y'abano bina constituencies zitateeka mu bantu omutali kuvuganya mpitirivu nnyo fe opposition tulowooza social media wali okuvuganya wano mu central wali okuvuganya eyo mu byalo tetuteekawo n'ababaka ngenda eyo mu byalo kyamazima tewaliyo babaka eyo mu byalo ogendeyo munda abantu nga bwe bayita nga omukulembeze bw'ayitako mu bantu eyo mu byalo nga ndabe enduulu nnyingi muganda wange kikyoyogerako muganda wange bino ebintu si byagamba nti byapalapase twasimba babaka 10 singa twali tuli ku ground singa twali twalimba babaka nga bitano na abati ne tutulako abamu negambye twalina babaka 180 plus meya sigenda kuba mwogezi wa lunaku meya ate bitagenda kutegeera ngenda kusembyo kano meya nsaba nsembyo kano meya kavunanyizibwa nnyo meya okulonda okwa 2021 nali mu Uganda awo era nebaza Mukama Katonda nti omuntu gwe nali nvuga yayitamu yali wa Nuupu yayitamu bulungi nnyo era bwe yamala okuyitamu nze nali nkulira tiimu y'abadriver nga nze muvuga bwe yamala okuyitamu nebigendera bye nali mbimanyi kuba meya n'okumanya omumanyi omuntu oyo naye one time meya nabo mpadde obudde nja mugamba ojja mutegeera
Naye omuntu oyo yaŋŋamba ekigambo kimu. Yaŋŋamba nze kati sikwetaaga oba sibeetaaga naddala ffe abangi badureva ffenna natusindiikiriza kati. Olw'ebigendererwa bye nze ate naye mbimanyi olwedde. Naye ngenda bagamba ebigambo bino naddala abavubuka. Ngenda bagamba ebigambo bino ebisembayo. Abavubuka bane ba politician mubagende kitono nnyo. Nze nabagamba dda Uganda yadda ku God and my stomach, for God and my family. Buli omu asikazza wuwe. Ngenda Museveni essaawa zino omwaka ogujja ali okulonda. Yategeka okulonda kyokka nte nakwata abavubuka b'abandi abali innocent n'abamalira mu kkomera. Abavubuka ngenda bagamba ebigambo bino. Banaye tukole nnyo. Bannabyabufuzi abo baba balina ebyabwe bye beebalira nga bo. Ffe meya ffe bali batutudde ewakisaawo twalina balukagaawo n'oyo kansala bamwita kansala abaya nnyo ku lusegere lwa meyo lwalukagga oyo meyo oyo weyo mu Kivu. Bali batutudde ewakisaawo naye nkulaga nti oli yabatafaayo yaba ali ku lulwe ye alwanirira famire ye era olumala okukozesa olumala okukozesa ye ng'akola ki sabavubuka mbakubiriza ekigambo kino bane tukole nnyo. Okay. Kale toyanza nnyo toyanzege Federo njagadde Brian nkubuke kuba badde wayogeddemukko ogenda kuddira kategedeke wa Federo UG. Federo muganda wange baliko kale taata nawe je baliko sebo webale okuweereza webale kusiima wattu baganda wange bonna mbeebaza abateesezza naye nze nja kubagamba nti kano ekisanja kino ndooza Museveni kyakyasinza okweyagala. Genda eri naawe bw'aba mwana muto wa kyejo kati asiita buli bwabamukola ekintu ng'asiita akola ekyejo. Omusajja anyirira talina nkenyera yonna lulinga buli kaseera bamuwuba ku malwaliro ku bitanda ng'obunkenke obuli mu Uganda naye tewali bunkenke buli mu Uganda. Federo soko tuddiremu katono tolabangako Museveni kisanja kyanyiririddemu nga kino. Nkugambye ku luno yakola ne anniversary y'obufumbo bwe mulundi ogwasooka bukyajja mu buyinza okola anniversary y'obufumbo. Balometa kaasa mmeme enegenda tunyumira yakoze neki anniversary bagikola ne mukyala we baade tebakola nga anniversary mu kisanja kiriwa mu kisanja kino kyennyini mutabani we akoledde fujjo lyonna. Mutabani we takolangako fujjo nkugaye kino kisanja muhozi kyakoleddemu fujjo lyonna. Mweyeyagalidde mwasambye n'obutebe na bakoze fujjo lyonna lye wali olabye mu Uganda mu kisanja kino kubanga bagamba nti tewali ayina monopoly ku violence kubanga bali bateekangawo okwegugunga kati bano ne batya muti mu kwegugunga okwo kuyinza otutwala naye wano tewali kyolaze wadde. Omusajja yakugamba ti bwe banaatucyankalanya bayinza n'okuva mu buyinza nga tetunnalonda kati kitegere tebannatucyankalanya era bakyaliwo. Kadde mukola statement eyo gy'okoze yagamba ati yali emagere n'atugamba nti bwe banaatucyankalanya bayinza n'okuva mu buyinza nga tetunnalonda naye tebannatucyankalanya gwe kitegere nti tebannatucyankalanya era bakyaliwo. Omuntu yenna akkiriza okugenda mu kalulu abeera akkiriza ebirivaamu mu kalulu byonna. Kyova olaba akalulu bagamba nti kabeera free and fair. Gwe bwe wafunanga fair mu kibiina wabeera ng'oyise omuzadde yakusanyukiranga ng'oyise ofunye fair. Free and fair. Lwaki tekabeera free and excellent ne kabeera free and fair? Kitegeeza kya bubbi
eno reasoning njagala ku pano yange, such reasoning genetaga ku pano yange. Tekali free and excellent, but it is free and fair. And fair. Essaawa zino njagala nkubuulire akalulu akawedde by election Nuupu gye yasooka okgendamu nga Ffeffe Kasserubogo Kayunga attiddwa. Akaakulemberwa muwala wa Kabakumba Masiko eyali minisita gwe bayita Jennifer Kyobutungi ke yalangirira. Kalangirira nti owa NRM Muwonge yawangudde afunye obululu 3,183. Owa NUP Nakwedde Harriet Kafeero n'abeera wakubiri n'obululu 3,000 n'egiri gibadde 3 mu 1,000 ne luno lubadde 1,000 mu 308. Baddira figures zino 3 ezisembayo ne baddira zire ya Muwonge yasembye yalufudde 803. Ono 0 ne bagiteeka makkati, 3 ne bagijja makkati ne bagiteeka wane wasooka, bino bibeera 308, luli ne lubeera 803 ne balangirira Muwonge. Nakwedde najja okuwakanya akalulu, pate neetamuyamba bwe yagenda mu kooti ne bamugoba nti yateekayo leeti. Okiraba ekyo? Kakazi katukadduka mu kooti keekubira enduulu. Nga talina ssente kubanga tumumanyi, nga talina ssente ekibiina mufo ky'omuyamba tekyamuyamba. Najja ne bamuga nti wawaaba leeti, obudde bwali buweddeko, ddayo olinde. Ekyo ne kiggweeraawo. Omwogezi w'ekibiina Joel Ssenyonyi gy'ava tetunnalaba yavaayo ng'asala eddiiro. Tulaba ba mu Kampala abaalabukedda abaakoledda kugamba bifuuse by'abasumba nti buli musumba w'amaanyi ali mu Kampala ye wali emizimu oba Kampala business center ndoza ye wali emizimu. Kati ne bano buli abasala eddiiro ogenda obbalaba nti aba baavudde kato Kinyolo be baasaze eddiiro. Sekwetale Jeno gy'abeera tetulabangayo nti ab'oku kyalo kyewaabwe gy'ava bazze basaze eddiiro mu NUP. Kati oyo Katemba omusanga wa Kasule Lumumba bamwokobwa Sekwetale Jeno. Museveni yali akukumbye Busoga. Nandala Mafabi bwe yali Sekwetale Jeno. FDC yali akukumbye. Ono yava wayi obwa Sekwetale Jeno baabumuweera ku ki? Mama nyabo. Kanso bali ebirowoozo ebyo biwulira bagita balometa kaasa mmeme. Nandala Mafabi reasoning eyo giwulira. Era mbadde nina kenjagala okwongerezaako ku mukulu oyo kyayogedde. Ayogedde ensonga enkulu ennyo nti mu kalulu ka Uganda ne woba ogenze mu kkooti onfuna bulungi. Ne woba obbya akalulu onfuna bulungi. Nga bwakugambye tekayina testis yaffe yakaabadde feya tekayina kubeera good oba excellent. Kyova olaba n'ebilingi eyabesigye baamugamba yes wabaddewo okubba akalulu naye tebabbye nnyo tebisobola kukyusa nti ne woba obbya akalulu onfuna bulungi. Bagamba yes yabbye naye ne bw'atandikubbye tewandikoze ki tewandiwangudde. Bagamba kyova bagamba ebyavudde gundi irregularities they were not substantial enough. Okay. Akalulu akawedde NUP yaleeta abantu abavuganya obutereevu ku bamemba ba palamenti 242. Yaleeta 242. Abantu abalondebwa obutereevu mu ggwanga lyonna va ku buno bululu bwa Electoral College naye abalondebwa obutereevu palamenti ya Uganda etulamu ababaka 529. Abalondebwa obutereevu bali ababaka 487. NUP ku 487 yaleetako 242. Kitegeeza nti ne bwe bandiwangudde baali tebalina majority. Tosobola kuleeta 242 bonna ne bayitamu. Ngeraka yeri waliwo ebuyamba Ndiwala nagoba wa kadi n'asigala mu hoteli Kampala gy'aviira ne bamulangira n'opposite. Ndiwala ne yaliwa NUP. So kwa kyali amwogerako. Ndiwala na bamuwa kadi ekamwocha n'agitunda n'asigala mu hoteli Kampala teyesimbawo.
owa NRM n'ayitayo o unopposed. Zaake bwe yatuuka eyo mu kifo ky'okukoona ku Ndiwalana ate yabuukira balala. Kati era Ndiwalana agenda kukomawo n'olujja era tuwulira nti NUP eyinza omuwa kaadi because ayina ssente. Waliwo avuddeko awo atugambye nti ababaka b'NUP bali ku bunkenke. Waliwo district ya Uganda ekyasinza okubeera sensitive bagiyita Kayunga district abatakimanyi. Erina tribe 48. District emu erina tribe 48. District emu erina tribe 48. Nakoma okumanya mu census ya 2014 nga Baganda be basingayo obungi nga bakola 36%. Abasoga ne baddako ne bakola 16%. NUP yasobola okujjayo omubaka omu Bukyalubanga lwa Mindi ye mubaka wa opposition yasooka okuwangula Kayunga district bukyebaawo Tebandeke eri ebbaale. Bamulibubye ennaku zino bamulwanyisa bataddewo enjawukana wakati wa Tebandeke bataddewo wakati wa Nakwedde gwe yawagira bali awo tuuke mukono wokka nga Bukyalubanga lwa Mindi ye opposition yasooka okuwangula akalulu mu gundi mu Kayunga district na constituency nya okusa ku byolaba ne ku ntale ezimuguddwako ayolekedde obutaddayo. Baleese Ouma kati yabeera ku kitebe bamuyita Ouma wa NUP kati yabeera ku kitebe gwe baagala okuwa kaadi. Naye Kayunga district ena constituency nya okuli Kayunga yennyini Woman MP Nantaba ebisanja kati ndoza atwala kyakuna. Addako Nsanja yavuganya kaadi ya NRM n'atayitamu mu kamyufu n'ajja independent n'awangula. Naye kati abeera kaamu kitali kikyamu asobola okwesimbirawo ku NUP bw'aba ayagadde. Constituency eddako ye Ntenjeru North erimu Amos Lugolobi brother wa Nantaba oyo ali bisanja bisatu. Kakati ono yekka yali eri ate abadde afunye amaanyi nga basobola omukuŋŋaanirako ne bajjayo constituency nga 2 oba n'okuzimalayo zonna because abaliyo bafuzeeko. Nsanja kino kisanja kya 2. Nantaba agenda mu kyakuna. Lugolobi agenda mu kyakuna. Naye bataddewo entalo neke baafuna edda nako kagende. Mukono wano okumpi Namboze baagala muleetako kanso gundi ono bamuyita ani ono atera okubabeerera mu kkooti ya Musisi George. George Musisi. Anifa Nabukeera ali waggulu Woman MP wa district yasoose yo district ebadde efugwa gundi. Waliwo Wanupe akugambe bakaddiye bawummule. Kakati bakaddiye bawummule bw'ojja omuntu alina experience ewantu n'oteekawo atalina experience kati gw'osuubira katugambe muganda waffe Seggirinya yavuddewo osobola okuteeka Seggirinya ne Saamu Kuteesa nga muganda waffe yavuddewo onansonyi mwogerako n'ekyo ekifaananyi gwe nja okujjira olabe osobola omuleeta n'oleeta ne Saamu Kuteesa yali mu parliament okuva mu kinaana bateese onayamubi experience era bagenda ovaawo nga byamugambye tabitegedde. Semujjugoloza lwaki ababaka b'NUP bamutya ne bwayogera tebamuddamu kubanga asoma bano tebasoma ebintu tebannabiyiga bitandika butandisi ate ne bajja babakolera etteeka nti member of parliament ofuga ebisanja 2 n'ogenda gwe wali okirabye luddawa gano gonna amawanga ge tulimu agakuze ge tuwangaaliramu omuntu gy'akoma okulwa mu by'obufuzi gy'afuna experience n'okumufunamu mmwe. Naye ono buli watandika obutandisi kyovola Museveni yabaga nti ebyobufuzi byabavubuka ne muyingiza abavubuka kati buli ayingira oli bamuwadde obwa leader of opposition ngaddira baluganda lwe baluganda bagundi ng'abayiwa mu kugundi mu office ye. Nze olina akantu ng'owumbawumba akantu kempuliddemu era akankutteko. Nandala Mafabi yabeerera ow'amaanyi mu FDC waabwe waali wakola bulungi mu FDC. Bonna ne baba busoga ina bebawadde babusogo bawa naye waffe wano ku side ze waffe bawadde ebifo ewaabwe wakola watya. Ekyo nange kyembuuza abalala Mpuuga we bamuweera obwa leader of opposition yali ave Masaka NUP yali ekukubye kakati ate okuba Mpuuga politics era nziramu okubategeeza abatakimanyi politics wa numbers si wa loyalty bwo yagala loyalty kola carrot nga kibwetere tumanye nti wakoze cult naye politics wa numbers chovola mu 7
akuŋŋaanya ne bagamba ono omuwala simanya yafiiriza kampuni y'ennyonyi n'aga nti oyo mbategeera abo nalwana nabo kubanga bongerako gye bava mu bitundu byabwe b'amaanyi. Museveni yagenda n'akwata akawanga eggwanga lyabayiki lirina abantu batono nnyo tebawera ndoza n'abantu 15,000 n'abakolamu ka constituency bakayita yiki. Omuntu akiikirira yiki sente ze gundi abululu bwe yafuna bas abantu abali yiki abamulonda omuluka gumwe Kampala tegwenka gusinga n'abantu abo yalondebwa abantu 10,000 nambeshe ka constituency kalimu nambeshe wangula n'obululu 13,000 ono umani wempi we wakiso yine emitwalo 12 nambeshe yina obululu 13,000 kakati we emitwalo 12 atudde no 13,000 bali mu parliament yemu kubanga ono yabaterawo political gerrymandering n'atema obuguju n'atema naweze namba ekibira kyaba MP n'ateka mu parliament n'asalasala ewaabwe jukira buli kitundu kye basala kwe kugabana ku mugaati gw'eggwanga bw'abaleetedde parish development model abagambye nti district yesinga parishes ennyingi yesinga okufuna ssente mumaliriza nga district zeewaabwe kumpi buli kyalo babitemye babiwadde zi constituency buli ayomba Kayindo Tafire bwe yayomba ne Donozio Kahonda Kayindo Tafire ne bamutemera constituency ye ali omwo yeeyagala ono Jimuhezi bwe yali ne mutabani we nabo ne babatemera bonna ne buli omu ne yeegabanya nadde buwe wafi Simba bule Samu Kuteesa bwe yayombamu nene bamutemera nti owaya mawogola tulina mawogola north eyo gitwale tulina mawogola west tulina ne mawogola ne ebane bakabakato kakati muwe mukute wali bano basegona mwagala mubakube mubajjewo Kazibwe Bashir omuntu ne bwaba akoze atya mu kibiina nga mulaba akoze bubi mutwala obuvunanyizibwa ng'ekibiina temumuzza mu bantu mutuule naye mumulayibo munaamuhandolinga politics si wa kulabisa abaagala okulabisa ebyo tebikola mu politics abantu abasinga ekisinze n'okusiba abantu mu buyinza ne batavaamu omuntu buli bw'aba scared ng'atya abantu bakulembera alwana atya bwabeera mu buyinza buli lwoti abantu b'okulembera oyongera kwemunyweza mu buyinza n'olwekyo tuyigeyo strategy ezikozesa amagezi okuggyako abantu bano okusinga okubatiisa kale tweyanziza nnyo tweyanzege Savati ndabyo osiibula ate ngobedda wano wejje mu mute mu dakiika ntono nnyo sobola okuba submission yo tweyongereyo Savati neyanza nnyo meya kumpaaka kisa wadde nga mbadde nsiibula olw'ensonga mbadde otulo tutandise nno okunkwata wadde mpuliriza naye ng'ate otulo twagala kunsalako ensonga eyo ngenda kwogerako nze kitono nnyo sigenda kulwawo nnyo lwa nsonga nti ngezaako followinga abantu abamu naddala enteesa yaabwe abateesa ba leero babaddeko oli kino era eno kaasa mmemme yennyini buli ali wano amanyi omulamu oguliwo akati ku nsonga y'okukyusa eggwanga badde nsaba bannankyukakyuka tuleme kubanga tugamba nti tukyusa eggwanga nti tuzimidde ku muntu bw'ati wabula tufune kye twekwasa nti kino kye tukooye oba misolo oba nti eggwanga ebyenfuna naye okugamba nti tukyusa eggwanga tulwanirira muntu nti Bobi Wine yalina okuba nti yayitamu ndaba ng'ekizibu olw'ensonga nti sawa zino okwekalakaasa kwonna bwe kubaawo amagye geenyigiramu oba nfuna mmeeya nti bwe muba nga mwekalakaasa ekyo kitegeererero nti amagye gasobola okuwamba ate bwe gawamba kitegeeza akalulu kaba kalina okuddibwamu so lwe muteeka okwekalakaasa kuno nti twagala Bobi Wine oba twagala mukulembeze bwe tuti kitegeeza mulimu abantu abamu bwe muba mulesse wabweru abandi beegasseeko olw'ensonga emu nti nga mmwe mufa kukyusa ggwanga so si kukyusa mukulembeze so si kukyusa ggwanga ngeri gye litambulamu
oba okitegeera meeya nti kyensaba bannankyukakyuka yes mugenda mu kwekalakaasa naye muggyemu kino nti bannaaye Bobi Wine ye mukulembeze abamu tebamwagala naye bwe muleeta ensonga eyimirirawo nti bannaaye ebintu ebyekanamye omusolo mungi noweni yalemu ajja kuvaayo akyogere kuba naye gumunyiga Yes. kati omunaatisawo nti mukulembeze gundi gwe mwagala awo ndaba nga tekijja Mufunze soboka olw'ensonga kyogeza amagye galina waliwo mwami Google wano tutera okubeera ne tugamba waliwo kyetuyita general factor nga bw'olaba nti Besigye yeesigama nnyo ku ky'omusolo gw'omutwe Museveni yeesiba nnyo ku nsonga esimanye ya bonna basome. We need to have a general factor ng'eyo ffenna tugattira wamu nga bw'onoojogera mu kampeyini zo n'omunyola emukwatako n'owengula emukwatako n'omulala emukwatako. ekyo kyennyini dani okuba nti tuli mu kudda munosimanye ono mukulembeze waffe ono mukulembeze waffe aba mukulembeze wa ggwanga taba wa mukulembeze wa kibiina okuba nti abantu abamu tebalina ndowooza eyo nti sawa zino bw'ogamba nti omukulembeze waffe aba mukulembeze wa ggwanga kuba sawa yonna asobola okukwata entebe naye bw'anaakwata entebe n'atandika okusosola ab'NRM eggwanga linaaba litambula. Muganda wange meya obugambo bwange ndowooza kaakomaawo musule bulungi tuyanza nnyo toyanzege waliwo Brian ndowooza soko bakakazindala wadde olina point yadobuuza Federo nti Museveni alina experience nenda byagikuzeemu nti yali minister. Brian ingilya Brian wejje mu mute tusobole okudduka ewa ntalo tuddewa Abdul oba toliwo Brian awola bakazindaala awo oba okwata yes gera maaso. Mukama wange meya neyanze okunyongera omukisa guno wadde mbadde nfunyemu okutawanyizibwa network. Nga sinagenda walala kusenkana ensonga zange kansooke nziremu omukulu oli avuddeko nti ekyamazima ayogera ku experience which is okay. Kati njagala ngambe ayina abaana abasoma obudde buno n'emirimu we baba basoma okufuna emirimu kati obudde buno abagirimu bantu bakulu bo banaagijja wanga abakulu tebavudde emirimu. Jjukira abaana bava okusoma n'ayingira omulimu nga talina experience. Kati wagamba nti Nambooza asigaleko abeereko Mpuuga abeereyo Museveni abeereko paka lasti bano abasoma baweerera baaki? Ntakugambye Museveni abeereko ye point jagezaako okuleeta kuba gireetedde no kuba nuupu. We always generate experience from our work. Yes, aba experience tubaagala naye tuyina okulondamu. Kale Brian awo njaga tandikirawo manyino bagita balobita kasameme ekibuzo kyange kitono nnyo. Okugoba kwa Mpuuga e Masaka nga National Unity Platform kyatwongera bugumo na kubeera b'amaanyi kati oba ekyamazima nze ng'owa National Unity Platform nina obunafu bw'endaba mu kibiina bw'amaanyi kubanga waliwo omusajja awo ayogedde sikyamujjukira nti Brian katono nnyo soke tuddeko ku kibuuzo kyange. Okugobwa kwa Mpuuga mu kibiina mu Masaka tuli b'amaanyi nnyo wano nnyo kati tweyongedde okufuna obuwagizi obulala obutwegattako oba gwakendeeza kuba n'Empuuga naye abadde ayina abawagizi wadde yakola ensobi naye abadde ayina abawagizi be of which nga w'omukuba omusuule nabo bakubiddemu nti bagenda kusala eddiiro bagenda Empuuga gyakola ki gyagenda. Ekyandibadde ekituufu kiri kimu era omusajja we eyavuddeko awo ensonga yazoogeddeko nti waliwo baminisita ba Museveni abakola ensobi n'ogiraba nga open ensobi ne Museveni n'asirika kya n'atayogera ne wayita ebbanga lya myezi ng'etaano
n'owulira nti gundi yamugye mu kifo naye nga tayogedde tavuddeyo nakubako kyayogera nemmwe nga public mugamba lwaki Museveni takoze eki nti ne mulinda cabinet reshuffle mugenda okulaba tamuzizza naye nga oluusi ensobi yagikolera teyajogererawo muwawale alina kyeyayogera ne mulinda kati nze kyennenyeza pulezidenti wange kiri kimu nti ennaku zino akazindalo kayitiridde bakamuteze nnyo ate ng'akuba bantu ayogedde nnyo ate ng'akuba bantu be kale abaali beeyita ababe okitegeera nti obudde buno Bobi Wine alwanyisa emikono ebiri nti ababe munda n'ab'owa bweru kati ekyandibadde ekikulu kiri kimu nti ebimu naddala ab'omunda yandisirise kubanga ebiseera ebisinga Bobi Wine ekikolwa kye yakola Mpuuga okubeera loopu n'amugya ku bwa loopu n'amuwa obwa komishona olwedde yali amulowalinze okitegeera yali amaze omussa amadaala nga kiraga kyali kimalanga by then is not trustworthy akoze kyabadde tamusuubiramu yali ayina kusirika era Mpuuga ano neyandivuddeyo n'agamba sente nzina zigenda kujja ne sigenda kukola ki ye teyandivuddeyo open kulwana ntalo ye at least balubongoya ne basennyonyi bandyogedde naye ye nga tajjaayo ddoboozi lye president yayina kusirika paka anti meya yandivuddeyo bw'ati n'agamba ensonga zonna tuziwulidde naye ebintu ebyo bikyali kubanga kino ekintu bakireeta lwa mirundi ebiri nga baagala okuba nup ate nga n'Empuuga bamusuula nti nupu weetandivuddeyo kwogera bandigambye abantu bemuleeta mbuyinza nabo bali banguzi okitegeera ndowooza kati ate wano waliwo bwe nali mu campaigns zange kano kankabanyumizeemu kalifa ne gwe Brian obijjukira nali awo mu katundu bakayita mu kibizi munda omulonzi omu n'awanika omukono n'ambuuza ekibuuzo nkijja ku mboozi gy'obaddeko eya Mpuuga nti naye meeya otusaba akalulu naye obubbi bw'amasannyalaze wano nga bususse akatundu bannanga amasannyalaze gagenda kutta abaana baffe naye nga naawe okimanyire ddala nti awo mu katundu kaffaako gw'oli wa kukyalo babba amasannyalaze gano ge bayisa wansi mu gundu n'obuwaya yes kati omulonzi yawanika omukono nati naye meeya obubbi bw'amasannyalaze nga bususse tuyamba abaana baffe bagenda kufa kati nga omulonzi kyansuubiramu kiri kintu ekyo yali akimbuza kuba yali wa opponent wange Mande nagati ng'ayagala kimu ng'ambe nti wempitiramu buli abba amasannyalaze kamujjuutuse tugenda kukola ki tugenda kumukwata olwo katutegeeza mu eyo town council yonna togenda kufunamu kalulu awo mwerosi kati simanyi mwoyo gwe yanzijira ne muddamu bwe mugati bannaani nkimanyi embeera gye tuyitamu si nnungi naye nze bwe mpitamu ku bwa mmeeya kye ŋŋenda okukola ŋŋenda kugezaako okuleeta abasomesa bongera otusomesa ku ngeri gye tuyinza okukolesamu gano amasannyalaze oba tugabbye naye nga kwegamba in a professional way enduula eyavuga mu kibizi awo muganda wange handi omuganda tugenda kulonda mu nnaku oba olizo ninze kakati omulala yava onaganda tugenda bakwata era tubagobye awo oba tofunyeewo kalulu kati ndoza ku kyampuuga kyogezaako tutegeezaawo nti oba oli awo sipiidi yali nnyingi naye omuntu gavumenti eno yatega Mpuuga in a by the way kyali two-sided okusuula ye n'okusuula ekibiina okitegeera ng'ekibiina we kitavaayo kwogera bagamba abantu be muleeta be basinga obubbi wadde munenya gavumenti
Okitegeera ate wekivaayo okwogera nga bagamba baabo balwana munnaabwe kati ekyabagezi kyandibadde nti omukulu yali tava mu kamooli yali ayina bano ba speaker basenyonyi ba deputy speaker okitegeera basekuritale jeno ne bavaayo ne bakuba kati after all ye naavaayo ne yeefuula atabiwulidde kyovalaba ba minisita ba Museveni bakola ensobi ye naabanga atabiwulira kyogamba tabeera mu ggwanga kati ye yandivuddeyo akola point emu n'agamba ebiriwo byonna tubiraba naye ng'ekibiina tukyalowooza ngeri gye tugenda okisootinga kuba ono muntu wa famire kale tweyanzege katugendeke akasembayo mbeya nyamba bambi akasembayo akasembayo kagamba ku nsonga waliwo omukulu eyagambye nti talabangako Museveni we yagadde mu kisanja kino nga okuleka ebisanja ebirala alimba mbuuza lwaki mbulira akalulu ke bakyasinza okukwatiramu ab'opposition abangi okumala ebbanga lyonna ate nga nakati bakyakwatibwa Lwabesije tebakwata nnyo bantu tebabasiba nnyo muwakituwaka tebabakwata biri mukaaga akalulu ako wakalimu biri mukaaga nina westaali biri mukaaga nakalimu naye nakati bakyakwata abaana ba Nuupu Drones kyabanoonya lwaki kunafuya musajja okitegeera muganda wadde omukulu balina engeri gye balegezezaamu nti waliwo otuuka n'ogamba naye tuli ku track oba tetuli ku track naye nga n'omusajja naye ali ku pressure weewaawo nti bateekawo mbeera kulaga nti oli omusajja ye ali mu front seat ze bino bye tulwana birala ensi wenaaba eteredde omukulembeze omutuufu ajja genda mbuyinza neyanza meya neyanze tweyanza nnyo tweyanzege mwami Ntalo wejje mu mute tudduke mpolampola mwami Ntalo akazindalo kako Assalamu alaikum muganda wange. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatiza bonna mbalamusiza kumbali kuteesa. Era gwe mulama mulungi. Era mukulu meya twetaaga abantu awagazi. Nga tusobola okujjetula ku meza bwe tutyesi ne tulabula binga live bawo boogera. Yes. Naffe tuli bakulembeze tutwagala kukulembera kwakadda tulaba ebintu ebituuse byakwekuwatiramu. Sinda kujekisa gye tulinawo. Yes. Kati ekibuuzo ky'obuuzizza ngeri n'ekisembyeyo ky'ogambye tandikira omuntu yenna nakulembera eggwanga amaleko okuva wansi paka kumalako ekigambo kye bayita tolerance kikulu nnyo kizimba eggwanga kizimba amaka kizimba pati mu Luganda nga kikyotegeeza obugumiikiriza ku buli muntu. Tolerance. Nina ensi gye nagendamu emu nga batambuza mulamwa ogwo ya obutolerance nga tebategeeza buli lunaku agumiikiriza buli ekiba kitukuba naye nga tulina okulaakulana. Guno mwaka gwakugumiikiriza era nga buli mukulembeze ali mu nsi eyo kyatambuza. Oba ng'olina ekikunyigiriza bagamba manyi ng'ensi yaffe nakye tugoba oba nekikunyigiriza sooka okiteeka ebbali tusooke tuuke wano. Guno omwaka gwakugumiikiriza. Kale kimanyi tuvuganya naawe olina ebikunyiga naye sooka obiteeka ebbali tusike kino tujja kuyiza ku mmeeza luvannyuma. Kitegeeza wabalawo emmeeza ennene nga bino ebina okukulembera ebiri gye tebisobola kubayingira kubalemesa abatambula zammwe. Yes. Kati ffe mu Uganda kyetutali ng'oggyako NRM. Tuvola osobola tufuga myaka gyonna 4
nga nobera mu byo kya mu NRM Museveni kyakola amala kamala mu juice yenna baka kumazeemu akakategeera neloko akwejjako kyogeza kotegeeza balomita kasa meme otutegeeza nti yadde oli mu byotya yadde ne Museveni yabadde asooka kunyunyuula n'akuyonka waba kiraba ng'okyalina amaanyi agasobola okugukula wano woyimira abantu 10 ne bakuwuliriza nga basobola okujja ku mulamwa takukiza kujjako abantu bonna byajja nabo bonna bafa bakaddiye era bejjo nga bakaddiye kubanga tokyalina wakyasobola kuyimirira kukola kampeni bana muzeyi tumuveemu naye ffe tuli muzipati bakatumba nga bakatumba batumwine basejjusa bagundi bano gundi ono wene gundi mwankole banji bajje nabo bajjeno bakaddiye nabo ono muyekera omulwadde Minister of Defense on Ali agondi ali ono Moses Ali abo bonna bali bantu bazibu nnyo nga obo ino obwongo ng'obwa Bobi Wine teyali mazeeko Museveni teyali mazeeko tosobola kuddira mukulu munno alina asobola kulidinga region namba n'omuvuyavuya bwotyo nogamba onasigaze ogundi amaanyi mu byofuuzi by'olimu politics omuntu omusendampola kivalaba n'ekibiina ekyokubiri FDC ogiraba yalina embeera eyo y'okumikiza bagundi abantu baayo badongooto bonna bafulumamu nga bali bamu naye bafulumamu mu mpowooze n'agenda nga talekanyidde nansi nga kimanyi munyini nakola ensobi zange zimugase zokka n'afuluma mirembe nga simba bamutaddeko pressure gye mutera ku bantu kumuswaza buswazi FDC ebaddewo ng'abantu bali enguzi abamu Museveni alema okubasembeza kumpi n'apushinga bali beyasembeza kumpi Anita betulaba abamuyambanga ennyo naye nga FDC myaka 2 gyebaddewo tolabako nti yayambalidde omuntu kumuswaza mu public kutuuka kwetu toswaza mukulembeze muno mu public kuba kimanyi alina amaanyi mu bufunze kino kyonna kyongera kutulaga nti President Museveni mu kalulu akajja gwe yagenda okuddamu tukulembera nkugambye agenda tugayanga sumbusa bukyanga besi jajja kunu agitugayanga sumbusa nga n'amatanyo agali genyini ge bakajja wali mutekutugala bafuna de chemical yonna mu nsi tibi ebiri bye twamukwata ekimafiya birema kona ekimafiya aguze tiya gasi akoza ate tebitajaca bimanyi ebyo munanga agambye wano mbusimanyi abantu bwe bade bakutekute nnyo anti wo munafu gwe bakwata soko kaddemu omunafu gwe bakwata abo omunafu gwe bakwata ate kati ona ogenda kola otya era obeera omunafu kati obanga oli mulunzi waka nga oli munafu nga gwekiganga ekyo kiri luuzi ewe gwe babba ewe gye basinga okubba kubanga tweneko kimala kingi kubanga nange nyina akantu kenneebuuza ku mulundi guno munansonyiwamu ennaku zino ekigambo walya nga kyasukka buli agira meya walidde buli ayogera meya walidde nababuuzaako ne mbagamba kakati ku mulundi guno okulyanga kungi gavumenti ng'etuyisizaamu nnyo olugaayo ng'etuliyisizza nnyo ffe tuli balebevu nnyo ku kisanja kino tuli balebevu nnyo nti batulya buli ku luno batuwa buwi ssente ebyo nga tebyaliwo ku mirembe giri anti mulembe guli buli muntu ali awamu n'ekitiibwa nga bakulembeze bwona buli omu awamu n'ekitiibwa kitegedde ekyakulemberanga oli wadde wenaale mu wabbali bantu bewange ebitiibwa bakulembeze bapate bennyini bakulembeze bazipate nga bawa ebitiibwa kubanze ndaba ebiseera ebyo maawe ne Besigye awo ono gundi ono wagundi ono ate baniwo abasajja aboogera nga boogera nnyo nga basobola okuvuma ono Lukyamuzi Lukyamuzi the man yali abantu abo
oyo muntu ato bigambo bali ayogera naye ng'ayogera ku ekitiibwa kyo ng'omuntu obeera mwami gundi abeera mwami gundi nesikudde okulaba nti tugoze kulabisa omuwadde amanya gonna omutimbi toswazaga mukulembeze muno n'abeera mubi atya mukulembeze muno manya sooka otegere ensonga akoze ensobi yeesi mwina amateeka agabafuga mu pate mumuze ebbali mugende munaffe tukikulidde naye olw'obulungi bwaffe ate n'oba omuseetula tomukakkanya madaala. Ntalo nga tuwumbawumba ebyokwevuma waliwo agambye eno revolution teri bitiibwa kununula ggwanga ebyo tolowooza nti nayo yengeri emu ey'okuggyako Museveni mu mbeera y'okulabisa kubakuba kubavuma tekayinza kubeera akabonero akaakakusika akayinza otuyamba okuggyako Museveni. Vume sasi kale oba osobola okukoza vume sasi olivume uleme kukukwata vume sasi kale ati oli muzibu nnyo anti katobanga okuva kiti vume sasi kale omusajja ajja okukuba omujjako omuntu omujjako na bwongo ate pointi giwulidde kale tweyazege katugendeko ewa Abdul ntalo kasita kuli yes ekisembayo kakasabyo kano balemeya bwe bagamba ekyo tubane buli tijenvuddewo omuntu kikulu nnyo mu department sezimu bane mu kigobererenga oyinza okuba ina amaanyi ng'olaba ina naye gyenvuddewo naye mputisa kola kikulu nnyo kati kuzingama kutina kati kuzingama kuli mu ggwanga kuzingama kuli mu ggwanga gyenvudde bakulembeze abamu yatusinze okuleetera obuzibu gira nkomawo nja kyongerezako oluvannyuma balabateese kale Abdul wajje mu mute bagita balometa kasa meme eyawano ku TikTok fe yaffe gye twaleeta kale mukulu meya gye bali kose kale tata nawe gye bali wanji n'abawuliza bonna bajje baliko abagiriko akati nze nja kukomentinga bukomentinzi ku ngeri abantu gye tweyisizaamu mu politics waffe ono buli muntu yenna kati yafuuka abo yafuuka kwegamba fena twafuuka abantu ababulaminga buli omu buli muntu yenna ajja mu politics ono ajja ne kamita nga yamanyi nti kati nzize kulwanyisa system eriwo naye n'atamanya system eriwo emazeewo bbanga ki buli asituka ayagala kulwanyisa dikiteeta gavumenti ya dikiteeta ajja ne kamita taze na system eno system gye tugenda okukozesa era taze nakuwa magezi nti kino kye tugenda okukozesa ajja ne kamita yes okiraba azze kubuleminga abantu abakadde abaaliwo oba azze kubuleminga abantu abapya abazze naye nga mu abo bonna abakadde n'abapya abaliwo tazze kubawa magezi nti bannange nze nzize eno ye system kye tuba tukozesa naye n'atandika okunenya ono akoze ekituufu n'amunenya akoze ekitali kituufu n'amunenya kati ne weebuuza kaakati wetukuteeka mu kasako wano gwe oleese ki oleese ki kubanga kaakati wootunulamu abantu balya ssente ze balya za gavumenti oli mumuwa akalulu nti nzize kubakolera n'olaba nti omuntu mugundiivu bulungi eyagamba nti agenda kufiirira nsi ye era alwanira nsi ye nakkiriza ono n'amuwa ensimbi ate amugule buguzi ate gwe
gwe yagamba nti olwanirira nsi yo. Okiraba? Mpulira. Kakati ne tutasooka ate ku buleeminga ono gwe baguze, gwe bawadde ensimbi.